ez'essaawa eno. Aya basi mu weekend yabadde bize nga bwe kutegeezeza nti ku Valentine bingi nnyo byasobola okuba ate nga bitambula ebivvulu byatambula ddala bulungi nnyo. Omulundi guno ebya Grace Khan yali ategekeddwa side zeye Bukomansimbi gye bayita wabonna gye yali alina okuba ate nga ayimbira. Twagenda okulaba ate nga ali ku kivulu kya mukama we Geoffrey Lutaaya nga gwanywedde cupa 10 zaali ntono. Yagwa ne ku stage bw'oba walaba ku butambi ku kivulu ekya Geoffrey Lutaaya yeekola obusolosolo mwana muwala Grace Khan ne weebuuza abayinza omuwolereza embeera eyinza kubeera etya. Kati n'embeera eriwo poliisi y'e Bukomansimbi bamutaddeko ekiwandiiko nga bamunoonya olw'ensonga nti yali alina okuyimba ku kivulu ku Valentine. Bamukubira nga n'olulimi terukyasobola kuyimba luyimba na lumu. Byatandika bitya? Eyali mu nteekateeka y'ensonga eno omukulu wa Mitamuzeyi Kamadi yali ya booking omukyalo ono gwe bayita Grace Khan. Mufunyeeko wano n'ambuulira byabadde bitya. Grace Khan sooka owulire bulungi naawe onaagusalira Grace Khan tannamaliriza byansawo bamunoonya lwa kivulu. Nannyini kifo yagambye agenda muteekako bonna bamufune. Ulira ye biri bitya kibisambula bulungi byandibadde bitambula bulungi naye waliwo emigozobana batatuganya kubeera bulungi. Obuzibu bwa Grace Khan bwavudde ku ki? Grace Khan nange kimuli mu mutwe sikitegeera kubanga ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa January namukubira essimu ne mugamba nti twayogera ku nsonga ya Valentine nonga nti wooli nangamba nti ekituufu wendi era ndi ku Maria Fulo twazze ku show ya King Saa jangu onsange ku Maria Fulo ne mugamba nzija yankubira essimu ndowooza nga 6 yanguwa ndine kalo Nantongo tuyina gye tulaga yangu oleete ssente ezo tukole akalango ne ŋŋendawo olwatuukawo ne muwe emitwalo 40 n'abajulizi baliwo kubanga manager wa Kalo Nantongo yaliwo gayi ali muvubuka mu mpimpi bwati yaliwo era ne twogeramu awo ne mukwata akalango n'alanga bulungi nnyo wabona Leisure Park Bukomansimbi Eggongwe gye nja okuba ku Valentine ne twawukana ne ntwala akalango ne tutandika okweditinga ne tussa ebirango ku radio. Twali tuyingira mu mwezi gw'okubiri guno ogw'okubiri gwe tulimu Grace Khan nankubira essimu nampeereza ne voice note ku WhatsApp nangamba nti wategedde nti ndi mu studio wano bankutta oluyimba lwange lulungi nekubulako emitwalo 20. Owulira tetwagala tulimbe Muzeeyi Kamadi mubuzizza mpa audio kakase omwana we yazikusaba audio. Wulira yino n'ekifo kyennyini okintereko wantaata then njagala kujyayo kayimba kange kati bambi producer ku sente zimbadde nyina mbadde mbulako emitwalo 2 ate nga njagala kgenda nalo cause ndi mukuva eno nkyanyi ngenda beera Masaka nja kubeera wali ku hotel wentero beera eri ku Masaka Mbara Road kwenja okubeera high life so mbadde nsaba mukwano kyembadde nsaba okunyambako. Ogiwulidde Muzeeyi Kamadi akyatunyonyola agamba bamuwa ssente naye teyalabiseeko wadde n'akamusooka otubuulire. Ne mugamba nti bwe kiri bwe kityo nti ne mugamba nti kale siina mutawaana omugagga nange azimuwe nannyini kifo ne nkwata emitwalo 2 ne nziweereza Grace Khan. Screenshot nga muweereza ssente nziyina kakati munnange ne tutambula twali tutuuka wakati tusemberedde Valentine omugagga yennyini nannyini kifo nampeereza voice note nanga nti wategedde nti natadde omuwala ono ku status yange naye buli muntu amumanyi nanga nti lwaki mwakozesezza omuwala oyo omuwala muyaaye muwala ayeekole obusolosolo naye ng'ate nze bwe njogera naye twogera bulungi ne muga ekyamazima mbiwulira bye bamwogerako naye nze takinkolangako Grace Khan nange mpulira biwulire ekirala nti gye tukolera waliyo ne mukwano gwe ffenna mukwano gwaffe kubanga ayogera bulungi ne mukwano gwe Penny gwe tukola naye nange njogera naye bulungi kweganze nga simuyinaako buzibu nange simuyinaako buzibu. Kati Muzeeyi Kamadi atubuulira agamba ebya mwana muwala ono sooka owulire. Kati ku lunaku olwa Valentine omwana oyo we yamaliddemu amaanyi ankubira sawa zabadde nga 8 ez'emisana aŋŋamba nti ndi Kampala
ndi mu studio mubakolera make up baziyita studio saloon ezo nangamba nti simu yange ya WhatsApp yakyankalanye nekankwe namba yono yennyini ankola make up okuba video call ndabe wallahi billahi tallahi nemukubira video call ngali mu saloon kituufu n'omukyala nenjogana nanga nti bino byonna tuteekateeka nzijeeyo konze kali nemujjako nabadde nzaawo naddamu nankubira nangamba nti wategedde nti njagalayo emitwalo 20 emitwalo 20 egyo emmotoka yaffe yatufuddeko agamba mbwayi nemmotoka yagifuna ddi ani amanyi nti emmotoka yaffe yatufuddeko naye njagala sente ezo tusasulone agikanise nkole ki tuteekemu n'amafuta eyo njagalayo ssaawa mmeka ebukoma nsimbi ne muga ekyamazima bukoma nsimbi jangu oyimbe ku ssaawa 3 ez'ekiro ogende yiye nyini nanneebaza nanga nti weebale nnyo weebalire ddala okunyimbisa ssaawa ezo kuba njagala nsookera eyo nveeyo olwo ate nzije ku show ya papa yalutaya Sheraton byebimu ku ebyo bwe byabadde wano Grace Khan ng'aweereza audio ng'agamba omugagga amwongeremu obw'ekkumi ajja kuba ne drive wulira ondagirira obulungi n'obudde bwe banneetaaga ku stage kwabadde ongambye Mateete nti njagala ondagirire nti okuva Mateete waliwo mailo wezi like mbe nga nkitegedde mukwano yakoze ekirala mbadde njagala nnyo nzije emisana muzeeyi asobola okumpaayo okunyongeramuko emitwalo 10 egy'amafuta n'enzija n'enkuba drive abantu okundabako emisana mukwano embadde nsaba omumbuulizeeko osobola okusharinga voice note yange eno wabula akakasente ke mbadde nsabye mbadde kano ke njagalayo kati mbadde ndi wano muzeeyi Kamadi bannange ani mujjukizeeko kubanga obudde obwedda ntudde wano nize zino zigenda musawo wa 6 mumukubireko nisawo mukubireko kubanga wanaziweereza ekawungeezi nga tezikyalina kyezikola kitegeera tabijja kunkolera nga omanyi awo nno ng'asaba ssente wulira sente azimpadde ndi mugenda wano ku mobile money zissaako naye aŋŋambye akadde eri wano gye twogerera kanti ngenda zissa kweno era gye twogererako wanti nti nziteeka kweno kwe twogerera kale yembeera we yabadde bwetyo bwe yagezezaako okukuba ku ssimu omuyimbi Grace Khan anajja ku Valentine okuyimba nga mu kivulu kya Lutaaya yakyetisse anti yagunywedde ku butambi ne bannange Grace Khan muzeeyi Kamadi tugambe ne bwasanga ngatto ne bwasanga basiiga njala ne bwasanga abatunda fruits nga wamuwa ekivulu akusaba ssente endala nenkubira ku ffeni omanyize buli kimu mmala kwebuuza nemugamba nti omuwala naga nti ebyabayimbi obimanyi tenaddala ng'oyo omuwala olunaku lusobola okutuuka nga ssente takyaziina naye ng'ate ayagala okujja kukolere ssente zimuwe neŋŋenda mu maduuka eggongo bwennyini olunaku lwa Valentine nemuweereza ssente Grace Khan naddamu okuba ku ssimu ng'agikwata obudde buzibye tutuuse mu ssaawa 3 zeyadde alina okukoleramu zigenze mu 3 kitundu ssaawa 4 nkuba essimu takwata ssaawa 5 fe twamulayo ku stage nga atagala kati ssaawa 4 nkuba essimu olwo missed call zigenze mu missed call 3 nga takwata neŋŋamba nfudde kakati essimu endala nempeereza message etali eneeyiye ne baŋŋamba Seruganda okuba ku ssimu ya Grace Khan naye ono yatamidde edda n'essimu alaba ndabi tamanyi na biri ku nsi nempulira ng'obwongo butabuse okitegedde yembeera bwe yabadde kuwa bonna sayidi zeeyo bukoma nsimbi era abadigiza embeera nga bwe yabadde omuyimbi Grace Khan Kamadi yaŋŋambye nti bazze ku stage kwetonda olw'obutamanya mbeera yonna ne beetondera abawagizi abadde bazze embungi batya abantu batudde mu audience mulimu abakadde bantu bazze n'abaana baabwe abawere neŋŋaa wano kati tewakyali kyakkola kaweddemu nenkwata omuzindaalo nenkwata maneja w'ekifo ekyo nenkwata n'alinga Idi ow'ekifo ekyo
ne tufukamira ku stage ne twetondera abantu ekirungi nti nali ntero gendayo eri kuwa bonna nafuuka waawo bamanyi tubalimbangako munnango nga abantu bakkakkana nga mbateerako n'amaloboozi gonna nga bwe nzize muweereza ssente nga bwazansaba ssente nenkuba ne ku ssimu yaawo ogusembayo ng'era takwata abantu ne batusonyiwa tebalwanye kubanga nannyini kifo yazaalibwa okwo kwakulidde era n'enkulaakulana yagitwala waabwe. Aya Mzee Kamadi wawonye. Aha Mzee Kamadi agamba nti Grace Kani kati embeera gyezemu okuba ate nga amukubira kasimu byabadde bitya? Ninga kanzemu nkubi ku ssimu y'omukazi ono ndabe mazima oba omwenguweddeko nziramu mukubira omusajja ye yagikutte enamba ye n'aŋŋamba Seruganda tuli wajjovule lutaaya wano naye bw'oba oyagala Grace Kani avaamu n'ejjovu kati we twogerera yatamidde avaamu jjovu totawaana musonyiwe busonyi munaabyogera nga omwenge gumuweddeko nenkita nemmanya nti atubbye kiwedde. Aya yababbye Luganda kati muzzaako ki Mzee Kamadi? Kubanga twamaze okufuna reference okuva ku poliisi Bukomansimbi otegedde twagala kumufuna we tumufunira fe twagala ekintu kimu kutereeza linnya lya kifo twamuwabidde ku poliisi y'Ebigasa era reference yeeno giraba twagala kumufuna akubeddula live ayimbira abantu kubwereere yeetonde atambula kuba ne we tunaamusaba ssente zitutadde mutaziina nze oyo omusajja nasembye okwogera naye naŋŋamba osobola n'omukwata n'omutwala Luzira ku 10,000 kuba taba na ssente aba kunywa bunywi oba bamuroga baki ne Grace Kani gwe tewategeera nti yadde mu lihabu. Nze abiseera ebyo mabegako namusisinkana era nga bwe nkugambye nga nogejja agezanyirira nga yakavaayo nga simanyi naye oba abadde mu lyabu oba wa tugenda kumukwata bw'abanga mulalu bamuzeeyo butabika ave mu bantu kubanga tajja genda ng'ayonoona linnya lya kifo kati teebereza nti abakubanga siffe ng'abantu tebatumanyi kyekyandibaddeeyo bandyonoonye ebintu bandikubye entebe ne babyasa ssente ng'ate taziina kati katusooke naffe tumufune twogeremuuko naye then tunaamubaddiza. Bw'omukubira agamba atya? Takyakwata takwata okuva ku olwo taddanga mukwata era tannaba kuddamu yadde okusindika message eyeetonda ku ssimu yange nti oba nsonyiwa oba ki. Sigadde gwani? Nze Mzee Kamadi ow'Esswagwa enema waffe Masaka. Kale ye Mzee Kamadi bwe twanoonyezaako bannaffe ababadde ku kivulu kya Geoffrey Lutaaya Grace Kani bamufunye bamusanze nga atamidde ng'ebigambo abakabubase wulira bwe kyabadde. Mu mawulire ge twakafuna agaakagwawo Grace Kani mubbi Grace Kani mufere Grace Kani munaku kijja kitya katubitemeteme ku mukutu gwange guno ogwa TikTok ne bwokebera kuba video gye zisookera mpaka wano we tuli siinaamu mboozi nga ya beef ntegeeza video nga zampalana nga za kulumba bantu naye munansonyiwa kyansuseeko omuyimbi Grace Kani yatubbye yatuswazizza munnange nina mukwano gwange alina ekifo kiri Bukomansimbi Masaka ekifo ekyo bakiyita Wabona Leisure Park munnange ng'atuuka nga ŋŋamba nti ku lunaku olwa Valentine olw'abaagalana nandyagadde tuleeteyo omuyimbi omu naye ng'omuyimbi oyo tugenda mugattako abaana ba Karaoke nga be bagenda okusookawo abantu tubawe wayini kubanga omusajja saagadde mwatuukiriza mannya ge alina ssente ze ate ayagala nnyo ekyalo kye ekyo ekyalo Wabona gyazaalibwa gyakulidde otegedde yazimbayo ekifo tayagalawo bintu bya bulimba nga mugamba nti